الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. kutoka byonna nebaza Mwenyezi Mungu atukuumye n'atutuusa ku lunaku luno olwa Idi. Idi eno bagiyita Idi al-Adha. Adha y'okusala. Kubeera nga buli musiraamu yenna alina obusobozi okusobola okusala ekisolo. Batugoberera empisa oba enkola ya jjajjaffe Nabbi Ibrahim sima kwa Katonda kugere ku ye. Ate era nga tugoberera enkola ya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulagira olunaku luno ekikulu byonna kutendereza nnyo Katonda, kumuwugirako n'okumusuuta n'okumanyira ddala nti Katonda yenna y'obuyinza obwa waggulu tereeyinza okumaanyizaawo ebikitiibwa ekitiibwa kye terimaanyi okumala okumutendereza ekirooka ate tudda mu kusala ebisolo. Buli musiraamu yenna ateeka obuteeka alina obusobozi okubeera nga asala ekisolo nga tugoberera enkola eya jjajjaffe Nabbi Ibrahim asibafa Katonda kugere ku ye. N'olw'ensonga eyo njagala mu kiseera kino kuyozaayoza abasiraamu bonna n'okubeera nga obakulisa si kubakulisa naye okubayozaayoza n'okubasiima engeri gye bajjumbidde ennyo ennaku zino 10 olw'okuba ennaku zino 10 za kitiibwa nnyo mu maaso ga Katonda. Okusingira ddala abantu bawano abasiraamu ab'omuzikiti w'Ewandegeya mu butuufu bajjumbidde nnyo ennaku zino 10 okubeera nga bajjumbidde nnyo okujja mu muzikiti n'okuwuliriza eddalasa ze bataddewo okusomesa abantu n'okubayigiriza ebigambo ebikwata ennaku zino 10. Era badde bajjumbiza ennyo. Mbasiimye era nsaba Katonda naye abasiime. Ekirala olunaku luno lwa Idi lwakusanyuka, naye ate ng'okusanyuka oteeka okwegendereza oleme ate gwa mu mutego gwa sitaani olw'okubanga sitaani olunaku lwaleero yeeteeseteese okubuzaabuza n'okulaba nti etuggyako emikisa gya Katonda gy'agenda okutuwa. Kale nno oteeka okwegendereza tuleme kugenda mu bintu ebyo Katonda bye yatamu era bye yatuziyiza bye yatugamba okukola. Sanyuka naye ng'osanyuka ng'okusanyuka kwako oluuka nsalo za Katonda ze yateekawo. Mbagaliza olunaku olulungi era mbagaliza essanyu eddungi essa lya Katonda era Katonda osaba akkirize okusiiba kwaffe n'emirimu gyaffe n'okwewaayo kwaffe okwewaddeyo mu nnaku zino 10 ez'ekitiibwa. Ate era nensabira abaganda baffe abali ku mikolo gya hijja Mungu akkirize hijja zaabwe n'emirimu gye bakoledde obusiraamu byonna Mungu agikkirize era bakomyewo mu nsi yaabwe nga bakomyewo mirembe era nga bakomyewo nga Katonda amaze obbasangulako era amaze obbasonyiwa ebibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.